Mwasize mutyamu ab'emigwana abaliwo ku lwange enzo omulangira mwenye omuyimbi wa mu mugonjofu sibuka mbale ku kyalo n'amabasooka okwenzaalwa anta bamanyi mumanyi sitera kuyimba watali nsonga mukanta kulendongo omunyazi mungu yampa kiwe ali wano wanike emikono tumwebaze nanyini byonna tumugambe nsimanyi okumbezaawo bandi bafadda ebyo kambi byukeko nze nonyanjulu zekyandese ekintu ekyandese ye mwana muwala nakyagaba ebisoga tukoba nti emiti emito nedigumiza ekibira ate era mu Buganda kisigala kyekimu nti emiti emito gye gigumiza ekibira segimenti eno nasalawo okugiwa emigigi gino emito egijja emipya nabagamba mu session eyayita nti kibi omuyimbi okumuyita omuyimbi omuto kubanga abantu abamu babeera n'emyaka gyabwe nga bakuze abali ebobondo Muzeeyi Celeste Kasule akugamba nti yasookawo Hamani Basudde mu kisaawe ky'okuyimba Basudde yagenda emyaka 28 kubanga Celeste Kasule yayingira ekisaawe mu 1986 nga yegatta ku kadongo kamu Super Singers afulumya oluyimba olwasooka mu 1989 kale okuvaawo Basudde nga afudde mu 97 Basudde waafa wayiseewo emyaka 28 Muzeeyi Celeste Kasule akugamba talina we yali atuuse mu lugendo lwa Basudde kati naye omuntu waliwo ayinza omuwulira n'agamba wulira omuyimbi omuto eyaze kiba kibi kale babeera bayimbi bapya sigambye nti Muzeeyi Kasule muyimbi mupya amanyiddwa kubanga alina ennyimba ezi breaking the through okugeza nga oluyimba lwa Pato kale tuli ku mwana mulenzi omulangira MG Gaetano Mambo omwana w'Empale ku mulundi guli nalaba mu comment section nga waliwo abagamba nti mwami muzungu twongereyo ku nnyimba ze endala oba kale nensalawo nti olunaku olwaleero kanzije ne programu egatta kweri gye nasooka okukola programu eno nsaba abayimbi mwe abali eyo abapya nga mukya strugglinga n'okubeera nga music wammwe abeerako ne waatuuka muntuukirire tubeere nga tusobola okubanga tukola omulimu guno nkutunde eri abantu abangoberera oba oliawo naawe ontunde eri ababo kale omulangira MG nakugamba nti asimuka wali mu kitundu ky'Embale mu Mbale town yazaalibwa mu mwaka 1986 ekitegeeza munange atwaliriza naye okuyimba kuno asinze kuyimba mu lulimi Luganda Nanga omukazi omwenza nyombebwa nnyo ne bwayambala nga mukuba ayita ku nfafa nga buli omu amanyi ebyasiza ekyo kye kiviirako omwami okuyomba ne muganzi we oluusi byakukuulira by'ebizibu ebiri mu gwe yayanjula kati ngezanga tamanyi dansinga n'emmere agijjula ekonye naye nga yambala mu takisi nanyumira abantu gyayitya oyo bw'omusanga atalanga omuwemyanga ajjamu engoye seba olukomba ku byafumba ne wetamwa bba yanyombebwa wennyonnyolako nze yantamya abantu gyempita nga ne bwe mbinyumya mpulira nkaba kulwalavu gyenina muli muntu omutuufu ayamira emirimu gyekola bannanga mulabirekeeyo muŋŋambire nti mwenyalumwa bannanga gwe mbadde nguwa omukwano gwange ono nakyagaba kyevudde nguma emmeme yange afuneyo omupya muntu omutuufu ayamira emirimu gyekola bannanga mulabirekeeyo muŋŋambire nti mwenyalumwa kubanga gwe mbadde nguwa omukwano gwange ono nakyagaba kyevudde nguma emmeme yange afuneyo omupya Amaz Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omulizi tops skirt office pants legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lyerya Amaz Closet tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01 Amaz Closet where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street
ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyalo omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24 tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tulikodinga nyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo era tukozesa ba producer abalina obukugu kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records twali bamuwendo nga twegombesa bamwe bali fenga twambadde otulaba mu kkubo n'okakasa laavu kyekola abafumbo bekweka mu nsonda nga tugendako gye tugula emmere bana wabeera tannamufuna opapa ofuna oddero kyekole mwanjulanga muwe emikwano n'ab'eŋŋanda nti mwagalwa bakumbe gwendaga omugwano yabagabula ddaffe ne bali mwanjulanga muwe emikwano n'ab'eŋŋanda nti mwagalwa kumbe kwendaga omikwano yabagabula ddaffe ne bali nze olulala kyambukako omukozi wange nga muganda we anyumiza mbuya mweggala kyokka abasumba bakufa bubi takomyeko nagattaka abatemi b'ebikajjo mu baganda be olulala musanga mu loogi mboko kyawe yamuyita ne bwe mbinyomya mpulira nk'abakulu alavu gye nina muli eneebuzeeko omuntu omutuufu ow'okugiwa nti anakyagaba. Obudde buno omulangira MG Gaitano Mambo amanya amatuufu ye Mwenyi Godfrey awangalira mu kitundu ekyegayaza eyo gyakolera emirimu gye era alina companies ez'enjawulo zakola naye nga music amutandika mu 2012 nga yegombye Prince Joe Paul Kafero manyi ganjegere omukunja safi era wowuliriza enyimba ezimu oyinza okukitegeerera ddala nti ono alina akakwate ku omukunja safi era kyengenze nga neetegereza abaana bangi abazze nga balina footsteps ze bagiddemu era ng'oba oliawo bagezaako okubeera nga bakola nga ebyabo bebeegombye wadde abamu tebabeera so perfect naye kubanga era kizibu nnyo okoppa omuntu oba okwegomba omuntu n'omumalayo olina byolina okumulekera kale bw'atyo omulangira MG naye n'atandika ekisaawe kino eky'okuyimba naye nga ojja kujjukira nti okusoma yatandikira ku Wazemba Primary School Nakaloke era abantu ab'Embale ndowooza omwana mulenzi ono mumutegeera nnyo kubanga yali akola music namutwala mu Eastern that's Busoga neri ewaffe Empale naye nga baganda baffe tebakkiriza nti eri gyatwala ennyimba yewaabwe kale kino kyamuwaliriza okubeera nga avaayo n'ennyimba
ez'omu lulimi olwewaabe nga Balabe Lubaale. Nabanyonyola ekintu ekyo kyekitegeeza Balabe Lubaale nti bagamba nti owooluganda kita n'ekikonagana kitya tekyati kasonga ate gino emikwano funfugu werikuba nga munange erisansabaga nga buli kimu kigweri ekifunfugu ekyo nga kivaawo kale bw'atyo yawalirizibwa okubeera nga akola ennyimba zino. Wentunuulira mwana mulenzi ekitone kyo akirina kubanga okuyimba ekyamazima amanyi ne performances so far I got a chance ne mulabako nga performing era kyekimu ku bintu ebyansikiriza okubeera nga ngetinga in touch with him okubeera nga tusobola okubeera nga tugatako nange mukyaze tubeere nga emirimu gino tugikolera wamu basobole okubeera nga bamutegeera. Kale yono omulangira MG omwana w'empaale alina ennyimba eziwerako okugeza nga luli lwenakuzannyira ku mulundi guli olw'emikwano. Alina n'oluyimba ndikibuulirani siyinza zizanya zonna mulundi gumu naye nga ku YouTube kweziri ne ku TikTok account ye naye osobola omusangayo. Then alina oluyimba olissanyu lyange oluyimba nakyagaba lwe tuli mu kukozesa. Then alina wampaaki n'elwo Bulabe Libaale. Kale nsaba munoonyeeko ku nnyimba ezo bw'olufuna ate tokodowala oluyimba olwo obeerenga osobola okulwongerayo oluweeko ne ku muntu omulala naye asobole okubeera nga afuna ku luyimba olwo. Ngenda nimmala ebbanga mu kibuga sikyalabika ne boogera ebigambo aho Tino kagwamu nnyako ensi yakakiika ensingo kyova olaba takyalabika. Beera ntetenkanya ebyange naye mwe bambi mwantoloba mwanfuulira ddala emboozi ze gwe mwesimbako mpakasa sibagaana muzunge n'emboozi lulibedda mwekkuba essoole. Tino kafuuka k'amaanyi nga mubyogera mu mankwetu nga mwogera mu bantu eyo nga balimi okwekolera ebyammwe ne mudda mu lwe lw'emboozi ze bwe mbeera ne ssente. Nze bwe nkyakazanga ku byana bw'ofunira waloosi ssente nkozesa zange olekangayo kale okunyamba banka bweri bentwala olekangayo ssebo munywanyi nzunze n'abayaaye bano naye nkunguudde zeero emikwano gimaze amaanyi kyebatwagalako ze ssente gundi va ku bantu abo kola ebikwongera mu maaso va ku migunwa gy'engajaba kano kenyiga mu poozi tazama booyita abandi bw'otomenye engalo zimala. Muganda waffe omulangira MG Gaetano Mambo amanya amatuufu ye Mwenyi Godfrey azaalibwa Muzeeyi Godfrey Wanakwanyi ne maama Dina Wanakwanyi be baatuleetera mwana mulenzi ono agezaako okubeera nga naye asomesa ensi. Nsaba bannaye tugezeeko okubeera nga tugula ebyobugagga bino byateekawo. Ennyimba zino tusobola oziyambisa mu bulamu bwaffe kubanga bye bintu byennyini bye tuyitamu. Kati njagala oddayo owuliriza oluyimba lw'emikwano. Ani atafunye buzibu na mikwano? Lwakuba tulabulwa nti abantu be tutambula nabo bali weebati ne weebati naye oba oliawo ebimu tubibuusa amaaso kati yono gwe tutunuulidde. Mugoberedde okumala ebbanga. Omanyi ze ndwawo nnyo okugamba nti munaaye ngenda kwogera ku kino. Stories zino ezimu zembawa mba nali nayo okumala ebbanga ddene naye nga nentuuka ekisaana ngamba leero ngenda gikola naye mbadde ndina okubawa kino ekitundu ekyokubiri mabegaawo naye afulu abadde muyitirivu nga n'eddoboozi lyafiira ddala nga tekuli. Kale ngamba kansooke nsukkemu olwo mbeere nga nzija ntandike okubaweereza naye yoyo muganda waffe omulangira MG awangaalira wano egayaaza. Gwe omuyimbi
ayagala okukola naye osobola okuntuukirira, osobola okumufuna gwe promoter ali eyo nga omuntu ono olaba ekitone kino kyalina osobola okyeyambisa waali abalina ebivulu biki omwana ono asobola okubeera nga aperforminga bulungi kubanga alina ennyimba ezijja buli wantu akuba emikolo then ne bino ebivulu ebyenjawulo ndowooza mu nnyimba zino ziri ez'obuwangwa ze zitaliimu naye era ajja nazo zituleetera singa kinaaba kyetaagisiza abuulirira ennyimba ze zirimu egumba. Kale nsaba nti mumuwe obudde mumugoberere omulangira MG omwana w'Embaale. Kale bwe tutyo muganda wange okuva mu Eastern Uganda naye nga ffenna tuli wano. Nze no ampitako wali nze nkoma Namutumba ate ye ne yeeyongerayo kubanga waave Namutumba addako Kibuku addako Budaka Palisa tejja kubanga Palisa eri Kamankoli nga wuuyo atuse eka Empale. Kale yoyo gwe tubadde tutunuulira olunaku olwaleero naye nga nkugambye nti ye mu kisaawe yeegomba Prince Jopo Kafeero era muntu eyamusikiriza okuyingira ekisaawe ky'okuyimba n'oluyimba aniita omuwala eyamulya obwongo. Mubeere bulungi. Abantu benna bagamba nga bakadde bange ono muntu wange bannanga asuusiza okwendeguza nga kyeyalamirwa nze nga amanyi nti bali mutuuza bamubuulire ekigambo kwenda mu bufumbo kibikka losano kyewale tekitegeeza nti namulopa kuba nali namwetamwa naye nali ngoba mukwano nga amanyi nti gwendiba naye naye mbangamu nga musiŋŋanye mu siteseni bwetwadde kani mubuuza ng'ekimukozese bya stupidi bannange gwali mukwano gwandeetanga okubikola nze nga ne bwe mbeera nyiize mbibikako n'okumweguya abantu kyabalemanga okuzuula kale ekirimbangula ekiriviirako okwenyiya omukazi gwentigisa eggwanga lya wano kati nze kyenina okukola kwe kunoonya libinsangula mu birowoozo n'omwoyo gwange mbe nga nkyawana kyagaba ekibulira nimange awatali abange ndaba amaziga gampitamu omulangiramu enyinga nsibuka wali Embaale ku kyalo n'amabasanzi busaabadde tamanyi ngenda nimba n'obulumi nembulako kaaba mu maaso g'abaana nimbireka tinanta baana bwange bujja kutya ati taata beera nyize nga bw'atyo twamukola ki naye nga binginye biba binyiga omutima gwange mwe baana bange nimbibakisa era nga n'obagata n'obutageza kubaawula kuba abakadde bamwe binyigira kyekinkabya nikulukusa amaziga tesinga mange yandibaddewo eyali munnange gwe twewuunagana ebizibu byaffe nanyiga omutima nimba mukumu taaze neseno buli kyenjeyo okukola mukama musaba nakindaga naye nga bantu bannange benkoleramu balaba abawoza kimu muwera tufigira ki nebasitula amakimbi kwawo wensi gyesente abandi banjagaza kufa naye ng'ekiba kizisa butamanya bizinesi gye tulimu ng'ebasazukulanaba awo ne neebuuza ntandikirewo kaaba ab'emikwano nimbasembeza awo tugata n'essimba embutulwanyisa obwavu kyebasalawo okubba ze tuba tukoze obulumi obungi n'obulako kweta kuba oluusi eziba ziriwo ng'ogamba kimu nti maama singa baddewo mubuuze kyenandikoze okuuza eziba zibuze naye obigamba ani awatali maama ono webulira ni maama watali mukwano gwange yandekako abanalingira. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street
ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyalo omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 Asatumunya, you are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records